n'abamasomero basabiddwa okugujjumbira era nga guli kumpi we guteekeddwa guli kumpi ne University eya Moms. Ng'ebula sawa okutuuka ku Omwoleso wa Vision Group Education Expo genda okubeerawo olunaku olw'enkya ku Mobuza Nakawa olabira bino ng'enteekateeka zonna ziggyeddwako engalo nga kisigadde kimu bwe kujja kwerolera ku bigenda kwolesebwa. Omusasi waffe watuukidde ku Mobuza wagenda okubeera Omwoleso nga bweyema zigenda mu maaso n'okuwanikibwayo abawolesa okuteekamu emidaala ssaako n'ebyuma nga bigenda mu maaso. Musafadi kitunzi wa Isbat University asabye abantu okugenda mungi mu Omwoleso ogwo kubanga baleese ebintu bingi ddala okuli n'enkola eya looni eri abazadde abagala okuweera abaana ku nkola y'ekibanja mpola mu yunivasite yaabwe. Omwana obanga oli eyo ng'oba oli senior 6 vacist obanga omuzadde gweno oli awo tulaba omwana osobola muleeta naye na enrolling under loan scheme government ne bange musasulira emyaka gye gyonna egy'okusoma ku Isbat University. Robert Kikonyogo okuva mu Vision Fund agambye nti abazadde n'abayizi abanajja mu Omwoleso bateekeddeteekedde enkola gye bagenda okusasuliramu fiizi eri abaana baabwe ate nga ssente bazaayo ntono ddala kiyambe omwana okusoma. Nga Vision Fund tuze okunyonyola Abannayuganda nti omuzadde tasaana kwestressinga tasaana kwejjako mirembe wabula nga asobola okujja mu Vision Fund n'akolagana nayo n'asobola okuzaayo omwana ku ssomero. Kenneth Agaba okuva mu African Soap naye akunze abantu okujja mu bungi mu Omwoleso kubanga ebyo baleetedde Tomoni. Nga projekiti eno ekwasagana n'okusoma mu kibiina nga tusome tutraininga abasomesa mu bukugu bw'okuweereza mu kibiina obw'enjawulo nga butunulira omwana okubeera nga ali wakati okuyiga nga ezo ezimu skills ezimu tusuubira okuba nti omwana asobola okukozesa mu mirembe gino nga gikwatagana n'okulowooza ennyo kuba nga asobola okusolvinga ebizibu oba nga alina ekizibu kyonna kyonna. Edward Mugabi nga muwandiisi wa bitabo ye annyonnyodde ku by'okujja mu Omwoleso guno mwategeereza nti abantu basaanye bajje mu musomo kubanga baleetedde obutabo ne beeyongera okumanya. Omuntu alemererwa y'oyo atamanyi naye buli mumanyi aba asobola okuyiiya. Kati ffe twagala nnyo tuwagira abantu basome bayiiye. Bonna abantu abasobodde okukola bye bakola abasinga babiwandiise. Biwuzimbo ijana okulwa Vision Group annyonnyodde enteekateeka nga bwegenda okutambula era nga okuyingira kwa mutwalo gumu gwokka. Nga tukomekereza oluwummula buli muzadde w'oli buli muyigirize w'oli bannaffe abavujjirizi bonna tubamazeeyo universities okuva eri emitala w'amayanja weeziri. David Tamale yakusakidde eggulu lino ku lwa Bukedde TV.